Omwagalwa omwana wa Katonda. Nebaza Mukama kubanga akuwadde omukisa bwakulesewo ng'oli mulamu. Amanya ndi omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Nkwaniza mu programu eno amaka n'obufumbo wano ku Hope Channel TV. Ebeerawo buli ku makya ssaawa 4 na buli kawungeezi ssaawa 2:30 Monday paka Friday. Era njagala okwebaza Mukama kubanga akuwadde omukisa entuyigira wamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Kwebaza nnyo kubanga weekuumidde ku programu eno okumala ekiseera kiwanvu naye eriggwa omugenya ayinza okubanga wakatweyungako akaseera si kanene emabega oba leero. Programs zino zonna zetuzze tukola weeziri ziri ku YouTube channel ya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Osobola ogendayo ku channel yo ku YouTube n'olaba ebigambo bino byonna nga bwenze mbiyigiriza n'osobola okuganyulwamu kubanga waliyo episodes ezisukka 10 ezogera ku maka n'obufumbo. Olwekyo nkusaba ogendeyo olaba ebigambo bino like ngo subscribe ngo commenting ngo sharing n'abalala nabo basobola okubeera nga balaba ebigambo bino byebimu. Naye ate osobola tugoberera live n'otasubwa program eno wonna wooli ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda. Gendayo nayo subscribing ku channel eyo. Gobere programs zino n'endala nnyingi eziri ku TV eno ezinaakuyamba kusobola okuzimbibwa mu bulamu obw'omwoyo. Basaasirako bafiiriddwako abantu bammwe abalwadde abanyigirizibwa n'abasobeddwa mu bulamu bw'ensi eno. Basabira Mukama bagumye abawa amaanyi abazzeemu essuubi. Annammwe abatuse ku buwanguzi obw'enjawulo mutikkiddwa digiri. Nozimbye amayumba oguze entambula bakuwadde omulimu n'ebirala. Naawe nkwebalizaako Mukama nenkusanyukirako munnange. Naye nsaba Mukama ate goba ogulumizanga mu byonna kubanga si maanyi gaffe newankubadde okukola kwaffe n'ekisa kya Katonda nakwagala kwe. Tukyayogera ku nsonga enkulu ey'okwanganga obutabanguko naye okusingira ddala obukuubagano wakati mu abafumbo, conflict resolution and management. Era nga mbyogerako mu ngeri yaffe etegeereke kumanyina baga programu eno ya muntu wa bulijjo. Tunyonyola ebintu bino si mu ngeri ya kikugu yokka naye era mu ngeri eyinza okutegeerekeka kikuyambe ggwe nange amaka gaffe gazimbibwe gagasanyusa Katonda. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebala olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala by'otugabiridde. Kisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakitubeere kitambule wamu naffe Mukama. Tulungamye otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekimu ku kyenzikirizira kyenkakasa lituyize bingi mu nsonga y'okwanganga. Naye twagambye nti obukuubagano okubuziyiza okuba mu maka n'okubumalawo twayogera luli. Kigambo kya Luzungu kiyitibwa accommodation. Senza munno. Okkirize naye abeere ekitundu mu bbanga mw'okolera oba mu kibangirizi mw'okolera. Nabategeeza nti mu bufumbo kasita obuyingira ekibangirizi mw'okolera emirimu tokyakirimu bw'omu. Your field, space or area of operation is no longer to be used by you alone. Kasita omala okuwasa oba okufumbirwa kaakati tokyali wekka. Nze munsobera mufumbirwa ne muwasa ane musigala nga mwagala obulamu nga muli mwekka. Oba muba mutamidde oba mbaako ekikyamu oba muyina bye mukozesa simanyi. Njagadde kukozesa bigambo ebyo nga bikambwe. Newuunya engeri omuntu gy'owasa omukazi naye nga toyagala kubuuza gy'oli. Simanyi oba muli ba mampaati oba muli njogera ekigambo ki. Lwaki toyagala mukazi w'amanye gy'oli ate nga bamuwasa? Bw'oba wali oyagala kutambula wekka aleme kumanya towasa. Simple. Oba teri yakusindikayo totawaana kuwasa. Sigala wekka otambule ne bw'osuula mu kkubo teri akubuuza. Naye gwe tugenda kusuula mu kkubo mukazi waleme kuba concerned. Simanyi lwaki temwagala kukkiriza nti ebibangirizi mulimu abantu abalala. Mukazi gwe lwaki olowooza nti ogenda kwogera n'abasajja ku masimu newala ng'omusajja otali concerned? Ayine ebbuba buli gwenjogera naye nze sifuddeeyo gwe by'okinnyonnyola. Naye musajja walina okumanya emikwano gy'olina ne gy'okyalira. N'abali mu bifaananyi by'opositinze katokyali wekka. Baawa alina olukisa okumanya lwaki opositinga ekifaananyi ky'omusajja oyo ku sitetasi yo n'oteekako obutimatimu obumyufu. Tayingirira ddembe lyo. Bw'oba wali yagala okupositinga abasajja ku sitetasi yo nga teri akubuuza tofumbirwa.
opositinge bw'oyagala bonna buli lunaku naye oba wafumbirwa kati oteekwa okunnyonnyola lwaki oba positinzeeko si lugezigezi. Your sphere of operation you must be answerable. Otajja kupositinga bakazi, positinza abakazi ogyeko ono otaddeko omulala si baganda bo mukazi bo tabalabangako ayina okumanya gwate mama bakazi bo positinga happy birthday mukwano amazaalibwa amalungi munnange one of the best person in my life. Who told you? Baba yagala okupositinga ebintu ng'ebyo bipositinga toli mufumbo teri agala nakubuza n'oba wafuwa wassa kati nywera tewetaba amazina ga nkima nga tokkiriza emikira gyazo. Yes, that's accommodation. Senza munno adjust bakyuka okulaba ne munna ajja mu byokola okulaba nti atuula mu ebyo mulimu okulaba nti abeerawo ng'alina emirembe. Be accommodative. Awo nvuddewo naye singa byonna birema waliwo engeri ey'okuna eyitibwa avoidance oba negligence. Si buli kizibu kyonna ekisoomooza amaka oba si buli bukuubagano bwonna obubeerawo mu maka ndi bwetaaga okuwa ebiseera. Kino soogedde kikyamu njogera ky'amazima. Oluusi okuleka omutawaana nga tegukoleddwako unattended to oluusi kyekyokuddamu ate eri omutawaana ogwo. Eyo nayo nkola era ngeri. Bw'obanga wakola kiri ekisooka kye nagamba nti weetegereze kizibu ki ekiruuna biki ebigenda mu maaso. Bw'omala okwetegereza lwaki okusika omugwa n'obukuubagano weekuli ekyo n'omala okukyetegereza kasita omala okukiraba mulimu by'ogenda okwetegereza ng'okusigala ng'osirise n'otabaako ky'okola n'obiraba ng'ebitaabaddewo kikigenda okukuyamba okusobola okutereeza amaka. Kyabulabe nnyo okubeera nga buli nsonga yonna ereeta obutakkanya wakati wammwe ogenda kugiteekamu ennyindo y'ogiyingiremu. Ekyo kituufu. Emu ku ngeri y'okwewala obukuubagano mu maka kwe kubaako n'ebintu by'oyisaamu amaaso by'oyisaako si by'oyisaamu by'oyisaako amaaso n'obiraba ng'ebitabaddewo. Musajja omu mukazi yafumba emmere n'agisaaniika ettooke naye ndowooza bambi teyasobola kwetegereza bulungi lulagala n'asaaniikiriramu ekkovu. Agenda okujjira bati nyinimu bamubegedde abakyala babasomesa nti bw'oba obega emmere ey'okungulu sooka ogiseneko ogize ebbali omwami omuwe ey'omunda. Baali bataasa bintu bifaananako ng'ebyo naye ndowooza nekikolo teyakikola. Munnaye ng'abega emmere omusajja agenda okubikkulako bw'ati emmere nga sayidi wano waliwo ekkovu. Enjala emuluma bulungi. Okola otya olya? Ekyo nkikulekedde. Naye omusajja etuufu nga tayinza kulya ng'emmeme tagirina. Nage omukyala sijja kusobola kulya mmere. Sijja kusobola kulya leero. Nedda sigenda kusobola kulya. Pulira obulamu si bulungi, pulira olubuto si lulungi, wabula nfunirayo ekyokunywa. Ekirungi ebyokunywa byaliwo, nfunira kyakunywa lyo kyembadde emmere nedda nsaasira. Bw'ati omusajja n'anywa giraasi ze ez'obutunda 2 n'asigala nga musanyufu n'akiyisaako amaaso n'emmere ne bagitwala. Omusajja oyo yakola kituyita avoidance. Yayisa amaaso ku kizibu yadde kinene. Omusajja omulala naye yandibadde muzibu. N'abuuza omukazi lwaki mulagajjavu. Ayinza atya obutakebera ndagala ng'agenda okusaaniika.
Lwaki mukazi mukyafu atayinza nakebera mmere gyagenda kufumba? Ayinza atya okumuyisaamu amaaso n'amugabula emmere ng'erimu ekkovu? Sajja omukulu eyaguze emmere ye, omwami w'awaka n'omugabula emmere nga togitunuddeko. Bwe batyo babega emmere, kikyengezaako okugamba. Omusajja ono yalina bingi byeyandibadde atokomoka mu kiseera ekyo na sparkinga conflict. Naye omusajja ono n'akiyisaako amaaso, kyeŋŋamba n'akyepena. Tombuuza omukazi bwe yalaba emmere yakola ki? Ayi saagala agendayo sizze kusomesa ku ebyo. N'okutuusa kati basanyufu balina emirembe. Tewali butabanko bwonna bw'abaawo. Omusajja n'emmere nkya n'addamu n'alya bulungi nnyo emmere ye. N'endala yonna paka kati akyalya. Muli ndowooza bwe nti tewaliwo ebintu ebyandibadde bireeta obutabanguko mu maka. Ne mulimu bye tusobola okuyitako. Mulimu by'osobola okubuusa amaaso. Mulimu by'osobola okukkiriza. Mulimu n'ebigumu nno. Maga mu baana nga mulimu ataliwo. Mulimu ataliwo wazitowaawo. Naye wala tunuulira amaka. Nyoga nno. Obutabanguko buno bwe bugenda okutandika buno, tebugenda kukosa mwana yekka amanyi nti gwe kitaawe. Bugenda kuva ku ye, bugende ku baganda be abakula nga bamanyi nti ono muganda waabwe, bugende ku mukazi wo okusobola kwonna kwagenda okuba nako, olwo laavu naye byonna byakwe bigenda kufa. Biveewo bigende ku baganda bo, biveewo bigende ku bakoddomi bo. Kakati nga olwo otunuulira ekintu noga naye bannange, olaba abantu bagenda mu ssanyu babies home ne bajjayo abaana ne babakuza nga si baabwe, ne babadoptinga bwadoptins. Olaba abantu bakwata essade, olaba abantu baweerera abaana be batazaalanga. Kasita ono n'abaana abange benzaala alinamu ku musaayi gwabwe, oba oluusi nga kirina ku musajja. Waliyo ebintu by'oyinza okulaba amaaso go ne gabiyitako, notefubitika kugenda kusimba layini DNA njenja kebera. Saagala kuyingira mu ddembero lya kusalawo nakubuulira kyakukola. Naye nze mbadde mpa abasajja amagezi ab'omulembe guno okuggyako entaanya obanga waliwo ensonga lwaki. Naye bwe kibanga amakaago gali stable, teri musajja azze kukayanira mwana tibanange oyo omwana wange nze yamuzaala wano, mukyala wo tamukutte n'amugaba tibanange mugaba egindi, nga amakaago gali stable, gali bulungi. Newankubadde nga mulimu ataliwo. Siwa magezi basajja kugenda ku DNA kutabulira bwereere embeera nansi kugitaba. Abasajja bedda nno munnange nabo baakuzanga abaana bafa naye bati abatali baabwe bangi nnyo, ate bwe bakikolanga na bulungi. Baakuzanga abaana abo abatali baabwe ne babeerawo mu maka. Kikyengezaako okugamba mu ekyo, waliwo ebintu by'oyinza okuyitako, waliwo ebintu by'oyinza okwewala, waliwo ebintu by'oyinza mu luzungu tugambe avoidance. Waliwo ebintu by'oyinza okutunuulira nga tewaliwo nsonga yonna lwaki mwandigenze mu maaso n'okusika omugwa. Si buli lutalo lwonna mukazi wo lwatandika musajja gwe teruli watha okulwana. Ate omusajja yandibadde w'amagezi nnyo. Omusajja teyandirwanye buli lutalo olulowoozewa nti luteekwa okulwanibwa. Entalo nnyingi nnyo ezitandikibwa abakyala nga tujja kusesiwa amagezi musajja yenna kulwana mukazi lutalo, kubanga ffe tulwana bubi. Ffe tusalawo okulwana tulwana bubi. Ennwana yaffe ekosa nnyo, ennwana yaffe enyigiriza nnyo. Ate oluusi ne tumaliriza nga ffe tulabisa obubi. Kyetugamba ffe tulabisa obubi. Ttiimu ennafu ennyo bw'eba ezannya n'ey'amaanyi ennyo, teri n'omu agenda kuwaana ttiimu y'amaanyi kukuba nnafu. Ye bwe bakusanga omusajja wa myaka 18 ng'okubagana ebikonde n'omwana wa mwaka gumu atannaba kutengerera bulungi nga mwekuba eŋŋuumi, newankubadde ng'akufukidde, newankubadde ng'akusiiza obubi, newankubadde ng'akuyiridde malusu
naye bakusanga olina omwana ow'omwaka ogumu omutonye ngumi bw'ayiika omusaayi ekifaananyi ekyo oba vidiyo terina weerigenda mu nsi yonna ne bagamba nti omwana emusobya akukiwale n'amateeka agaliwo kati ag'ensi gakusiba busibi amateeka go tegamanyi nti omwana ow'emyaka 3 ayinza okutawaanya gwe gwe bagambye amateeka n'abakozi bago bo tebamanyi nti omwana ow'emyaka 8 ayinza okubeera nga yaviiriddeko kusunguwaza naye olowooza lwaki gwe baggalira tebakisuubira bakusuubira okuba nti woweerezezza emyaka 18 olina amagezi agamala okutegeera tisobola kukubagana bikonde na muntu wa myaka 6 yadde nga yakoze ensobi tukusuubira okuba nti kofuusa omusajja n'otuuka n'okuwasa omukazi n'omuleeta mu maka tukusuubira okuba nti olina obuwongo obumala olina amagezi agamala olina okutegeera okumala tisiyinza kuwanyisiganya bigambo na mukazi siyinza kumukuba ka vidiyo ako teri n'omu agenda kuwolereza gwe mutwe gw'amaka mu byokuyiga byange bino mbitunuulire nnyo nina engeri gye neekubira ku basajja si kugamba nti ndi muntu awolereza abakyala naye bayibuli gye ngoberera bayibuli egamba abasajja gye mitwe gy'amaka nze nnyina kyenkakasa buli kintu kyonna wansi w'enjuba kiraba omukisa oba kiremererwa nga kyesigamye ku maanyi g'obukulembeze obukiriko teri kirala buli kintu kyonna kifa bukulembeze obukulembeze we bufera n'abakulemberwa bonna bafera obukulembeze bwe bubba n'abakulemberwa bonna babba bukulembeze buba bwa mazima n'abakulemberwa bonna baba b'amazima obukulembeze kye butunuulira n'abakulemberwa gye batunuulira kye buteekako essira n'abakulemberwa kye basaako essira ekyo kye ndabye mu myaka 15 gye mmaze nga nkulembera mu bukulembeze bw'abantu omusajja gwe mutwe gw'amaka you have to learn to avoid and neglect oli musajja omukulembeze gwe tukusuubira okuba nti olina amagezi agamala okuba nti ogenda kusinziira wano oweereze bivumo omukazi wo ng'ali mu luguudo olinga kino naawe olinga kino olinga kino naawe olinga kino njakkakuba njakkaasayasa tukusuubira okuba nga omusajja wakula obatuukira okuwasiza wafuna amagezi n'okutegeera tukusuubira okuba nti mu bwongo obwo mulimu ekyenjawulo tetukusuubira kubanga gwe omutwe gw'amaka oli ku mukazi okuba kabonero akalaga ebirowoozo ebisse wansi kabonero akalaga okuggwebwamu kw'amagezi n'okutegeera there are those issues you can avoid olutalo n'otalulwana n'otaluyisa oluteekwa kukoma n'otaluganya na kusukka bisenge bya nnyumba yo gwe mukulembeze naawe omukazi nkutegeeza nno mu bino tukusuubira okuba nga bwe wafumbirwa wafuna amagezi agamala okumanya by'oteekwa okuleka okumanya ensonga z'otateekwa kulwana nazo musajja omubuuzizza avaawa n'olabira ddala nga mutuufu bw'omutunula mu maaso ge alinga nnumba nze nno mbadde ndowooza tosobola okukibuuza mu kiseera ekirala naye bw'agaana okuddamu n'omugoberera paka mu kisenge ojja nno kunziramu ojja kwogera nze nkubuulira ojja nno kunnyonnyola ekikuzizza ekiro sajja n'avaawo n'agenda mu kisenge ne bw'onaagenda mu kisenge nja kukulumbayo bannange mali ndowooza nti osobola okukyesonyiwa ekyo n'okibuuza enkya talina kyofiirwa lwaki weetwala bakukube oba tonamayo kigambo nga bakuyuzizza dde emimwa but why kituufu weetaaga okumanya sikiganye naye mulimu ekintu ky'oyinza okuyisaako amaaso n'otaasa ebijja
abafumbo muyiga okubaako n'ebintu bimubuusa amaaso si buli lutalo nti lwakulwana si buli lutalo nti lwakwambalagana baako n'ebintu byokkiriza si byonna mune ebintu byotatebuka kubuusa amaaso nga bikulu ngera byetaaga okutegeerwa nene mbamu entalo zoyinza okubuusa amaaso olw'obutaleeta bizibu basajja bamaintaininza amaka gaabwe nga weegali si lwakuba tegalina mutawaana naye baayiga okuleka ebintu ebimu ng'abasajja abakulu ab'obuvunaanyizibwa they are gentlemen asanga omusajja akutte kyabeze basibo omusajja omukulu n'essaati tolina ogyeyambudde empale zigwa kazi omukuba n'agikwa n'agisika bw'onyweza empale gyasika mweno bw'okuba basibo ne bannyabo osobola okubiisaako amaaso ebyo bigumiikirizika tebetaaga kutuuka mu sitenseni naye nedda muli bantu bakulu n'abakyala jangu otaasiite wuyo baani abagulu sebagala tomanyi ne mukyala we anti babaluse bannange oba olwo lunaakomawa katubasabire lwaki muyinza okubeera bwe mutyo muswala tewaliwo nsonga yonna ebatuusaawo ebintu byogenda okubuusa amaaso bireke byogenda okugamba nti bino byo kabiremu okundeetera obuzibu lwekyo essaala yange eri nti bw'omala okutunuulira ebireeta ebizibu yiga okubuusa ensonga ezimu amaaso oleme kuziganya kuleeta butabanguko gye muli ekyo kite ekyo kireke ekyo kiyiseeko amaaso obulamu butambule after all life will move on it will move on nekubeera muntu nyindo buli nyindo olwebeera bwetyo nebitali kati omaliza ennyindo ngo ojja kukubwa ebintu omuyiga okubireka yiga okubiyisaako amaaso kijja kukuyamba okusobola okufuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa anaabeera mu maka aganaasanyusa Katonda. Mukama akumpeera omukisa. Nkujjukiza YouTube channel yange eri manya ga Pastor Sebagala Ivan Somero. Gendayo subscribing o liking commenting. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Nkwebaza Yesu kubanga oyogedde naffe. Tuyigirize okugumiikiriza n'okwanganga ebizibu. Mulabe si musanyufu amaka gaffe bwe gatereera. Ne tusabe ekisa kyo n'okwagala ku kitubeere mu byonna. Tuwanguze Mukama ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama abawo omukisa.